bikwado tata tukwagala bikwado kyewa tusasire ebintu ebibaddewo batuweza mukwano okuva mu buto saba kunsaasira era ng'ekindeese banneeno nimwagala mutwalire sente zange zemwatwala nemuzinziza negamba bazikusasuliremu school fees oteyosomye kibwe kyali kibakutikidde bantikidde taata wannebaziza kunvuma ku mawulire wannebaziza kuleeta bano naawe nkusonyiye. Breaking news, context, analysis. And all the while keeping it factual. A new form and shape. It's gonna be smoky. Juzi nanywa manji nalina ebizibeera bwebyo puresa nezirinya amazzi nenga gayita mu nnyindo bwega namala ku kitande nakunya banzijako bukadde mukaaga ennaku ezi nakunya ebifaananyi omusawo yabikebera ebiki ebifaananyi kuganuunamu banuunanga mu lita nyanya bakunuuniramu Novik hospital Noviki era ebyabeeyi n'obulwadde bwa bbeeyi bw'ogenda mu ddwaliro mu malwaliro gano era ono generaliso yalina omuyamba abali awo sijjanyuma gatuyamba naye amazzi tebagamalamu kati ogalemera ku kitanda bano ne bakukola saawa ezi saawa nyanga banuunamu amazzi kakati obadde oyagala bakuyambe batya njagala mukyala mpa ebyapa byange nzijemu byentunda byenzijanjabe ebirala bisigalewo kubanga sijja kugenda na bintu ebirala obimulekere ayina abaana be banjawulo sijja kubimulekera banjawulo naye nja kumuwa namulaganyiza n'okumuwa ennyumba Busega weeri oba yabadde agamba mbu bw'otunda nze sirina kyensolooza nimugamba nkuwadde ennyumba evaako $3.3 kumpinya n'olujja naawe tandika osolooze nga nange bwe nejjanjaba tusigale mu bufumbo bwaffe nga bwe tusomesa n'abaana. Ndi wa Mzee Bumari oliwa tuliko na basatu natete lagirira ono ndi mubi banange oyo mwana oli mubi yennyini gwazaala yateekako mwana Busega Busega mutubedde gisente eriko n'eddala z'amata emabega serefu kati oyo omukyala wamuwa amaka ge n'abaana be ayina amaka nga ye omukyala namuwa eka 2 n'ekitundu kuliko ennyumba empigi kuliko n'ebisenge ebi do you remember ndibogeddeyo ebisenge empigi yonna ebyapa 3 ebyapa nirako kye namuwa amaka nembagamba abakyala bange nti nja kufa mutunde ebintu by'abaana tubibeereko aba nkiriko nze ne munneewe gwagamba nti malaaya tuliko basatu nekyoyo ekyamalaalo ono mukazi yazaala n'omwana kozaala ono mwana kati omukazi ngano omuntu otya malaaya omukazi atuuse n'ozaala omwana ali ku university n'omuyita ndi malaaya kitega nti awudde nebba omwami abaweerera bulungi abalabirira bannange tebaagala mukazi ono nzoweda mpulira boogera omukazi nga simanyi mukazi wa mirembe n'okubaamu nabula obwana bwe yagoba buli ono yabeera nabo yali nabo ataliiwo naye obufumbo nga bwomanyi ebyobufumbo ngamba olaba kadi gye batanye basoose ne baganda omusajja ono tayogera abaana bali abato nti ate n'abakazi taboogera ne boogera abakazi banyi omusajja teyeegaanyi bakazi be n'abaana be tabeegaanyi ono omusajja talina kintu kyalimba era nze nabagambiddewo ogamba balina ebyapa 7 bo bagaba balina 6 bo oyagala bakuddize ebyapa basokeramu emaali ye yonna balina ebyapa byaffe byonna baba byonna batuule kubanga olaba kambalage nti omukazi oyo yafuuse mubbi ebintu ebyo bye yabalaze mu mawulire n'abalaga ne pulaani y'ennyumba temwamugambye nti gibikule tugisobe ye yabagambye mbu twagizimba fena ne pulaani yiino naye pulaani yange endagana genda zijja mwe zitereka kubanga kambabuulira amazima maama nga bwe muze wano n'abamawulire okumanya nti nze ennyumba ebadde family house nagira ebyapa byo byendiko naye n'omukyalo oyo ngamba wali bwe mukazi gwe bijja kubula bitereko mu nyumba mulimu safe kati bwe yatuwamba byonna yabiwambiramu okitegedde bulungi kakati yabagambye mbu motoka zize zonna
mbuzo nazize motoka mmeka eza company zonna mbuzize kakati nembagamba tabalumya mutwe munyegemwe namba URA bekulaga dinya lya ekyo tekitagenda kuba mulumya mutwe mbuzize yazigula nani yazigula mpya yazigula nani nemba wo musajja yazinguza ali wali ku kido kya polisi wali kawuma agamaka gajja agali soko nonye oyagala okutunda nkuwagula wawere nembe naye mama akakalina ke mtu unokisigula kaguze tutunda soko musekeke ebyapa enda kaleta aja akagule awatuwa sente nyingi akagulirewo nga kalina mu ndalo awere nembe naye mama kako kakalina kalina munka ye babigula bulijjo nawe bajja kubigula ye bawe nembe naye ebindagano nzizo ziraga nzibumali akakalina ke kisigula endagano yako njirina eya John Mary Mutyaba nganguza mu kibanza yo weri kati endagano endala waliwo endagano eyaba David Wantente negigulira mulago nguli mukyala talina alina kisolo kati mukyapa endagano n'omukolo eri mukyapa kati yagiwambiramu naye amaduuka gatunula mugano agamba niwe yanguza naye endagano njirina ey'ekibanja sewajagala nze nakugambidde abana bakira munambaganya babiri nze naye kanguze akakalina si ayina nze njagala okutunda n'ejjanjabi mekako n'abaana kyemanyiko nti bakusobya nnyo mu ngeri ey'enjawulo so simanyi oba ndowooza omukuomu oba ayina kyayogera ndowooza katandike abasooka okukola naye kyogamba Mzee kyonna amanya agange tutibwa uwimana alemu uwimana alemu uwimana alemu naye oli wala nda wano bamuyafuna zwane no maaso ga Mzee wange okumwetondera nze omulala Wangana mukwano tata tukwagala mukwano kyaba tusasire bennene baddewo batuweze mukwano okuva mu buto saba kunsasira era ng'ekindeese banneeno kwetonda obukambu bwonna bwe nzeekozesa ku Muzeeyi era nga nze ŋŋamba ebintu bya Muzeeyi ne maama bya maama byabazadde tetubiriimu tusigale wakati wa abazadde baffe abakola ki abatuzaala kyembadde nsaba Muzeeyi atusonyiwa okwogera bitatukwatako okuyingira mu ntalo zaabwe tujja kuddamu kulwa n'ntalo z'abazadde taata nkwegayiridde nnyo okuva ku ntalo y'omutima gwange nsaba onsonyiwe byonna byensobezza byenkusobezzaako nkwetondera taata nga nkijja ku mutima gwange nsaba onsaasire byonna byonna byensobezza nsaba kunsonyiwa maama wange sikulinako buzibu senga saba kutusonyiwa taata nkwetondedde nkwegayiridde taata okimanyi era nembawuye nakyogedde tolina kintu kyewayoŋŋaanyinga nekujemera ekyo taata okimanyi ne ku mutima gwo buli kyewaŋŋaananga si bwe kiri senga buli kimu taata kyeyaŋŋaananga nakikolanga bwagamba wano togendawo nga sigendawo taata nkwegayidde nkusaba osaasire oddemu otegeragane ne maama ffe ebyammwe tetubimanyi just ensobi zatuuseewo naye taata nkwegayiridde nkusaba otusaasire otusonyiwe nkwegayidde ne maama wange musonyiwe baganda bange basonyiwe taata nkwegayiridde ate nkimanyi mu mutima gwo si mugumu nnyo omutima gwa taata gusonyiwa siguwayiriza taata y'omuntu asonyiwa ate atuwuliriza ate kuva dda taata twateesanga naye taata nkwegayiridde nze Nyamakolo Agnes nkusaba onsonyiwe okuva ku ntolo y'omutima gwo taata
taata nkusaba ekisonyiwo, mama wange nkusaba ekisonyiwo, senga nkusaba ekisonyiwo, n'abalala bonna bonna betunyiizizza mbasaba ekisonyiwo. Kati obulumi bwe tulina bwe nze taata wange nkuze naye sibagala muwanyiise. Mama nawe yongere wanga mama bwana kama kwa usungu Weba Agnes mwaka tebakwe tusembere bwe tubaka twetago basigayo njagala kubatuma mu maaso g'abanyamawulire, mu maaso ga Furufiga. Bw'ozaala omwana n'atuuka ku grade yammwe ffe ne tutwana n'omukazi n'omulindo okututaasa. Mwe mwandigambye mama taata yakwesigana kuteeka ku byapa, yatuwa ebyobugagga, lwaki taata afa nafiira mu bulumi. Mwe muwala wange Agnes ebibaddewo byonna njagala osirike wange obeere n'empisa. Ebibaddewo byonna ku ssomero ku St. Lawrence, ebibaddewo mbadde ntuba naawe nenkuzaayo ku ssomero n'abasirikale n'okola ebibuuzo ku Kisubi ebyaliwo obimanyi, embooko ze wakubwa ku poliisi ozimanyi, nga njagala obeere ne future. Ebibaddewo ogenze kufumbirwa mu bukyamu bakusudde wakaliga, oyo singa onajja nanegayirira nagamba omwana waffe lwaki abeera wakaliga wali nenkusonyiwa nemwagala mutwale ne sente zange ze mwatwala ne muzinziza ne gamba bazikusasuliremu school fees oteyo osome kibwe kyali tebakutikidde wanebaziza kunvuma ku mawulire, wanebaziza kuleeta bano naawe nkusonyiye. Njagala kubatuma bano balina emirimu gye bakola, muli baana bakulu, tetwetaaga lutalo, tetwetaaga maama wange kunsibira wabweru ne baganda bammwe. That is the family house. Mukimanyi bulungi wetengatira abaana bange. Amaka ge mugamba g'empigi ago maka ga kijja. Nazimbawo n'ennyumba nti abava ekisolo beebake wali, abava etoolo beebake wali, abava etoolo beebake wali. Agamaka g'empigi g'emutundwe mukimanyi ge gatugatta. Era ale ne wayanjulira. Omwana wa Nosente mukulu wammwe we namubatiriza mukimanyi bulungi nti yo family house. Munzikirize mbatuma tiwaliwo olutalo lugenda kubaawo nze ne maama wammwe nti wayasobya ngenda kulwanagana naye no. Olutalo lwaliwo nga ndwanagana ne maama wammwe ku polisi you know. N'obutambi bwe mwakola obufu mwe mwabukola sinze era mbasonyiye. Mugambe maama wammwe agulewo sinnamugoba wakaawo no. Tubadde tutambula ne maama mwe bulungi nnyo nga mukyala wa ddiini. Ekisenge kyange kirimu Bikira Maria akomeyirye namwambaza ne sapule. Ebitanda byange bya Noviki biri mu kisenge kyange, engoye zange ziri mu wardrobe, ebyama byange byonna nabireka mu nyumba. Mwe nga temumanyi muli baana bato. Mugambe maama wammwe alete ebyapa byange abikwasa omukyala ono nzijemu ekyapa kyentunda tuli wamu nejjanjabe. Maama wammwe sigenda kukyusaamu kye namuwadde, asigale ng'asoloza ennyumba ye gye namuwadde afunemu ssente abe bulungi. Ebyapa bisigale tubiterezeze ne maama wammwe. Bano tubaweewa
Ngendo kuva mu nsi. Omwaka tukuguddewo na ndongo bwetegekera ekiro ky'endongo kasigu gy'otalyerabira nga Catherine Kusaasira asumula endongo mahinya ku Sheraton Gardens e Kampala nga 10 January 2025 okuyingira shinze emitwalo 10 emmeeza y'abantu omulana milioni 3 ate gold ya milioni 5 all is gold the roots of Catherine Kusaasira live in concert muve mu by'okunyonyola etiketi muzigula nga bukyali emmeeza tuzijjuzeeko bibebi bi 4x4x5 bisikira mu maaso n'emabega bikatapira bihirax revo kiyimirira ne kikubuuza nti gwompita n'otandika asusungesi mujja tujjuza Sheraton Gardens waneyu nga 10 January 2025 ekutuusibwako Yuga Tunes n'ebitegekebwa Happytex Promotions. Festive season masanale entebe buzo ngabiri mutano December ko Christmas kwenye hati bakulete mixes babikula B2C Nando Lava olabiri mukanga ku Boxing Day bakulete Dr. Jesse Chameleon wininwaji fire baby amatombala nguzi kwa gata na balala banji ulite abana bale bebisolo betala bangako ewakuzanyira wagazi nebigendo basanyisa mwatu byebiriko yonebe ku festive season masanale entebe buzo ngabitindwa mu center Prestige Materena Newman Foods Uzima Mineral Water, Victoria University, Nara Noodles, Declare Property Consultants, Skyping Sewers and Travels, Royal Milk, Gagamel Entertainment, Uweka, Bukene TV, Nekedi Foundation. Ladies and gentlemen, you must tune your bass, tune your bass. the long-term benefits of bass have been proved by scientists.